ntandise mukulikeyo mwenna ava mu kwanjula kwa Pastor Bujingo mukama abawo omukisa mwebale Gashumba abaddeyo Katolubwama abaddeyo ayina essabo kuba Katolubwama yewanamisana ayina essabo bad friend is corrupt good morals mbulira gwoyita naye nkubulira empisa zo bwaba Pastor Bujingo ku mbaga yenga kubaddeko Gashumba atalina maka asiba avumirira okuwasa n'empeta then mumanya obufumbo kye bugenda okubeera bwabanga mukwano gwa Pastor Bujingo era abadde amuwolereza nga ye musajja gwe bayita Katolubwama Yesu agulumiziddwa mwebale nnyo naye nze kasita sibaddeeyo nina essanyu bategeeza baganda bange nti Dokita Tyamale nze sibadde kwanjula kwa Pastor Bujingo bwe mba sekubaddeeko tekubaddeeyo Pastor Serwadda taata wa Pastor Bujingo w'omwoyo bw'aba tabadde kwanjula obanga tasindise mubaka ng'ekkanisa tebubaddeeyo era tebibaddeeyo ebyo bifu olwo kye bayita permanent peace permanent pleasure permanent happiness ne temporary abalokole ensinzo okubeewuunya abalokole muli basirwa abazibu abagwagwa era neewuunya abantu abava mu makanisa gammwe nga mugenda muzunga munoonya amakanisa nzijukira Pastor Bujingo nga yakajja 2013 2014 awo 2012 2015 nga Pastor Bujingo akuba mama nyabo buli musumba nga amudduka Bujingo nga akuba ng'avuma n'avuma buli kiramo n'avuma Pastor Kayanja n'avuma Pastor Kiganda n'avuma Pastor Serwadda n'avuma David Martin mukwano gwe n'avuma muwalawe ku kituuti n'avuma buli omu yayogeranga bwati mu bigambo bye yagamba omuntu talina kubeera na divorce omuntu tateekeddwa kubeera n'abakyala babiri omuntu wa Katonda alina okubeera n'omukyalo omu ne bafuna obutakkaanya balina okusaba Katonda n'abayamba obufumbo bwabwe ne butereera olwaleero omusajja oyo yennyini omusumba omulungi nnyo kitaffe mu Katonda Pastor Bujingo nga mukyala we akyali mulamu nga n'emyaka teginnayita 10 ng'ayogedde ebigambo ye kennyini abimenyeewo emisana ttuku ekyo kitegeeza ali eri abasajja ba Katonda kitegeeza nti amafuta agava ku mutwe gw'omukulu ge gakka wansi kubanga ekkanisa yeyina obuyinza ku ggwanga lya Uganda ekkanisa yeefuga ensi oba essabo lye lifuga ensi ekkanisa bw'enafuwa ng'essabo lifuga ekkanisa bw'enafuwa mama Fiina ng'ajja mu pikica kitegeeza bw'abanga Pastor Bujingo akyusa ebigambo bye n'abakulembeze bonna abali mu byobufuzi abali mu buyinza abaana abato abafumbo abasumba abalala bonna bagenda kubeera balimba kubanga amafuta gava ku bataata ne gadda ku bantu ba wansi that's etegeeza n'abali mu kanisa yonna balimba Katolubwama abaddeyo ebbanga lino nga lunanga batambula Katolubwama yabadde asinga okutambula ku social media ng'awolereza Katolubwama talina mpeta tawasanga mukyala kitegeeza abadde n'omukyala emyaka mingi ne bazaala abaana bagenda na myaka 4 nga bali mbufumbo takolanga mpeta tatukuzanga bufumbo bwe kyokka yawolereza omusumba w'abalokole Fulanka Gashumba agenda myaka 5 abeera mu nju bw'omu yabadde awolereza Pastor Bujingo era abaddewo ku mukolo beloved let me tell you lwaki omusiraamu akubuuza nti ente eno gye ngenda okulya ni yagisaze kubanga omusiraamu amayindinga nnyo omuntu agenda okumpa ekyokulya ali mu layini emu n'enzikiriza yange kambabuulire abantu b'obeera nabo mu mikolo gy'obufumbo be basalawo obuwanvu bw'obufumbo bwo tambula n'abantu abataliiko kye bagassa kubanga omuntu ayinza kugaba kyatalina bw'obanga tolaba tosobola kulagirira balaba kubanga tolaba bw'oba tolina amakanga Gashumba toyinza kumbeera kumpi ku lunaku lwa kola kwanjula oba ku lunaku lwa mbaga kubanga eno ensonga ya ndagaano ate Pastor Asha atugamba nti obufumbo buli honorable era obufumbo institution ya Katonda eteekeddwa okusibwamu ekitiibwa mu kumanya n'okutegeera ate kye tuteekeddwa okukolerera buli kintu kye tutuukako mu bulamu tukikolerera kati bw'obanga obadde otadde Teddy Bujingo olw'empisa zembi n'oleeta Bagashumba ne Bakatolubwama ku mukolo gwo ne bagukubira wolo ne bakuba palapase ne bapoloota ne bakuyega then kitegeeza ne buno obufumbo bugenda kufa ne nabagambe ndize Dr. T sibaddeeyo nze sibaddeeyo Pastor Sala tabaddeeyo ne taata wa Pastor Bujingo w'omwoyo Pastor Serwadda tabaddeeyo obwo obufumbo baganda bange mbabuulira Katonda gwe tusinza assaamu ekitiibwa ekintu kye bayita obukulembeze lwana nnyo wansi w'enjuba okuva wansi wa kitaawo n'ennyoko ng'akuwadde omukisa
kitaawo ne nnyoko yaani be bantu abakulinako obuyinza, abantu abakuyambyeko mu kusoma, abantu abakuyambye abakuzaala, omukulembeze w'eggwanga, abakulembeze ab'enjawulo, landlord wo, class monitor, class coordinator, be ba kitaawo ne bannyoko. Class coordinator bw'ayogera ekigambo ekibi ng'ova ku university obulamu bwonooneka. Bw'obanga oyingidde obufumbo obwokubiri nga Pastor Serwadda kitaawo w'omwoyo tali mu pikica, nabyo bibeera bifu. Ekyo nkitadde. Ekibuuzo ekyokubiri, lwaki bakitaffe tebali faithful? Kubanga ekigambo faithful kirimu ebigambo bibiri. Kirimu faith. Faith comes by hearing and hearing the word of God. Kati bwe tumala okuwulira tutandika okukola ne tufuuka ba servants. Servant abeera muddu akola service. Servant ye muntu akola ekintu ku Monday paka olwokubiri n'akituusa n'omwezi ogujja ntakikyusizzaamu. Kati bwe tuva mu ba servant tufuuka basaani ba abaana, kubanga omuddu si walubeerera baba baagula mugule era batatuula ku mmeeza ya mukulu. Tufuuka abaana, nti aba bawereddwa obuyinza ofuuka abaana ba Katonda, baba asooka kubeera baddu ba Katonda abawulira ekigambo ne bakikola. Omwo mwe tujja ebigambo nga character, mwe tujja ebigambo nga discipline, mwe tujja Galatians 5:22 ekibala ky'omwoyo, mwe tujja Isaiah 11, mwe tujja Zakariya 4 etabaaza eyogerwako, mwe tujja emyoyo omusanvu egy'obwa Katonda, kubanga omuntu bw'alokoka ateekeddwa ofuna embala ya Katonda. Katonda nga bw'olaba Abaganda nti bwe baba babuuza bafukamira, nga bw'olaba Abanyankole, nga bw'olaba Abakyoli, ne Katonda alina obuwangwa bwe, alina values ze, alina discipline ze, alina tabu ze, alina olulimi lw'ategeera Katonda. Bw'olokoka okola shift n'ova mu tribe n'enkola zaayo eyawammwe, n'ova mu malala g'Abaganda, kubanga nze omukolo ngulabi gubadde gwa Banyarwanda. Era ebimu ku bibusinza okwonoona abalokole bagattika tradition ya Katonda ne traditions mwe bavudde. Ebbanga bwe lyetoola ne byetabika wamu, oli n'ayonooneka. Bwe tuva ku kya sonship tufuna kalakita ya Katonda, tufuna erinnya lya Katonda, ne tufuna ekigambo kye bayita lifestyle. A lifestyle is something you do. Okusinda ku Pastor Asha ne Pastor Victor, kye kintu ky'okola nga waakazuukuka ne ky'osemba okukola ng'ogenda okwebaka. Mu masekkati awo empisa zo gye bayita lifestyle. Kibi nnyo okulokoka n'otakolerera kukyusa lifestyle yo kufuuka mulokole. Kibi nnyo okulokoka n'osigala ng'oli mugisu, kubanga embalu njawufu ku Katonda. Pastor Sara bw'atu batusomesa, nze be bambuulira mu kkanisa byenzija ne mbagamba, era njagala mbategeeze mwenna abalaba live wenu, kubanga zino video sigalawo. Omugagga bw'agwa ku accident, abaliwo oba mugagga agudde mu Lwera, abatunda egege mu Lwera, oba si basawo oba basawo, be bamutwala mu ddwaliro ne bamuyamba. Omugagga oyo bw'awona akomawo n'abuuza baani abannyamba nga ngenda kufa, ne bamugamba nti oyo omusajja n'oli omuvubuka ateekeddwa bayamba. Nange Dr. T Katonda bwe yagwa ku accident, kanisa yagwa ku accident, Dr. T nenvaayo ne munvuma ne munjerega ne mumpemula ne mukola mutya, nensigala ku mazima. Katonda agenda kunnyamba bannange, obufumbo bwange bwamaze dde okubeera ttiiki. Omukazi gwe ngenda okuwasa wonna wooli weesiimye, bakoddomi bange mwesiimye, nazaala wange weesiimye, maama wange Nakijoba weesiimye, muwala wange ne mutabani wange benina Sofa mwesiimye, abaana be ngenda okuzaala beesiimye, musumba wange Sala Mikisa bannange yeesiimye. Buli na muntu amanyi mukwano gwange bakaleera basayimo ba Medikatalaga bonna beesiimye, kubanga Dr. Tiamali bino byenkola bye bigenda okunnyimusa ate binyweze mu bulokole. Wamaze Mukama nkubuulira, nze mu mulembe guno oguwemula n'oguwagira ebyekisiru nze mbiganye. Oyinza obutanyamba, nedda toyinza butanyamba. Omuntu bw'atafuna kalakita ya Katonda agenda kuddayo yeegatte ne Gashumba Munyarwanda munne bakole ebyekinyarwanda mu bulokole. Era kyova olaba amakanisa okusinza ku musumba Sala Mikisa nga bwanjigiriza, amakanisa goonooneka kalica, kubanga tosobola kutabika munnyo na mata. Abaganda ba malala, tosobola kubeera musumba ng'olina Muganda. Bw'obeera omusumba Omuganda ogenda kukola amalala g'Abaganda. Tebakola bwa sikaali, tebakola bwa kuuku, tebakola bwa usigaalo, baagala kubeera Kampala Road kuvuga taxi bafune ez'amangu na boda. Kati bw'olokoka you have to work out okwejjamu Obuganda ofune embala ya Katonda. Ekyo Ibrahim kye yakola, genda osome. Nabagamba
Gashumba abadde ku mukolo, Gashumba akoze byagadde, nankubadde Gashumba ayogedde tasobola kukyusa byawandiikibwa kubanga ekigambo kino nga bw'okisoma ku Genesis chapter 1 nti olubereberye Katonda atonda eggulu n'ensi, ensi yali njereere, Genesis chapter 1. N'ogenda ku Revelations ekigambo ekisembayo ekigamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeerenga n'abatukuvu, amiina. Bayibuli yonna ekwatagana, tebali gijjako yadde akanyukuta. Nankubadde Dr. Tirero ndeekaana enkya ne bwe nnyonooneka ne nfuuka musiyazi, tekijjawo Bayibuli na mazima. Ne bwe nfuuka omusiyazi leero, ne bwe ngwagwa wala, tekijjawo kigambo kino. Era tuteekedde okufuna embala ya Katonda kuba Katonda agumiikiriza abantu. Singa zibadde mmandwa, singa Bujingo omufu, kubanga mu ssabo ne bw'ofuuyiramu lubaala kkuba, ne Katonda ne bw'omuvuma, ne bw'omujerega, ne bw'okola by'atakugamba, ye abeerayo ng'atudde, kubanga embala ettabaaza eri mu Bagalatiya 5:22 eriko ebibala 9 gye tuyita Anukiya, eri mu ye agumiikiriza ate nga bw'alumwa, atwagala, akuuma essanyu lye, yeegendereza. Katonda byonna abirina. Omulokole bw'atafuna ebyo agenda kufuuka munyarwanda. Obulokole ekibwonoonye, kulokoka n'ofuuka ow'e Masaka. Tulina obuzibu, abasumba bonna be tulina ab'amaanyi mu Uganda bava Masaka, naye bajja kweyisanga Lwasa. Kibi nnyo okulokoka nga weeyisanga Lwasa. Kibi nnyo okulokoka ng'olinga ow'e Masaka akwata enseenene. Kibi nnyo okulokoka ng'olinga ow'e Masaka obulokole n'obutwala ng'omuntu munnamasaka, munnakyaggwe, omunyolo, pasito oli munyolo, olina n'empaako. Musumba Sala yabyogera, nze kye bagamba mu kkanisa nze kye mbagamba. Mukama nampa omukisa kubeera bangi bensinga kati. Kyokka agenda nabagambi kino kambiddemu. Kubanga zino video sigalawo, nabagambye ni muzzukulu wa Ibulayimu, ni muzzukulu wa Isaaka, ni muzzukulu wa Yakobo, nva mu kika kya Zebbulooni. Nsabira ku Voice of Giruga, musumbange Musumba Sala mikisa, ne Pastor Asha mikisa, ne Pastor Victor, ne Mama Betty. Omusumba omukulu ye Yesu Kristo. Nze Tobi siri mutuukirivu, naye kubanga Katonda muyambye ng'agudde ku accident, agenda koma wabuuze kavubuka akyakanyamba. Gwerinda mutunulire obulamu bwange tebugenda kusigala kyekimu, kubanga ne wendi waneera nnyambi. Era kyova olaba anvuma onvuma leero, enkya togenda kusobola kunvuma, bajja kukuba essasi. Leero bw'oba osobola okunkwatako mu ngalo, jangu ozikwate, kubanga enkya ojja kwagala okunsembera okunkwatako mu ngalo, bakkube kibooko nga tokyasobola. Tugenze. Lwaki Bebe Cool omusajja atamanyi Katonda? Lwaki Bobi Wine omubanda wa Kabaka? Lwaki Jofule Lutaaya, Kamiliyoni basobola okubeera ne bakyala baabwe ne bazaala abaana ebbanga ne lyetooloola ng'abasumba bonna balina abakazi abookubiri? Lwaki Babi Itungo ne Bobi Wine baagalana nga si balokole? N'osanga abalokole, lwaki abalokole tebayogedde ku Pastor Bujingo? Nabo balina miswiba, abasumba bakoze ebikolobero wansi w'enjuba tobirabanga nako. Kyova olaba nti Pastor Bujingo ye kye kyamuyitiriddeko n'avaayo lwatu, naye abasirise bangi. Naye the question is, lwaki abasajja ba Katonda boogera ekigambo ku Monday ne bakikyusa? Because they are not faithful. Faith okufuuka full nakugambye erina okubaamu actions, erina okubaamu service, erina okuba you have to be a servant, you have to be a son, you have to get a godly character, you have to get a godly life style in the 4 or 5 areas of life, because we have 4 to 5 zones of life: the sexual zone, the financial zone, the physical zone, the spiritual zone, and the social zone. Ezo life mwezo zones olina okubanga Katonda yonna yaafuga. Bwe bikulema ogenda kubeera omusumba omulokole ow'e Masaka ng'olina amaalo. Lwaki Bebe Cool alina obufumbo ng'alina abaana be ng'abalokole tebawangaaza bufumbo? Lwaki omubanda wa Kabaka Bobi Wine alina mukazi we Babi Itungo ng'abalokole obufumbo mubuleseewo? Kitegeeza bo basaddaakira obufumbo bwabwe, mwe temusaddaakira bufumbo bwammwe. Nabagamba ekintu kyonna eky'omugaso kigenda na saddaaka. Bw'osiba omusingi gw'enju, omulokola asaddaaka n'omusamiza asaddaaka. Omulokola ayiwamu omusaayi gw'embuzi, njiwamu omusaayi gwa Yesu Kristo, ne nkwata ssente ne nzitwala mu kkanisa ne nfukamira Musumba Sala n'ansabira, nange nsaddaase. Katulina abalokola abasiru
abalokole muli basiru abagwagwa musumba sala bwato bwayogera wano mwadduka makanisa gammwe ne mugenda ne ku kanisa affe ya Voso bangi abadduka 2013 2014 amakanisa gonna gaakalira ne muddukira ku Bati Valley kitwale ekyo nsaba munyole omukazi affe musumba affe n'atugambira nti oyo omusajja mufu abantu ne bagamba musumba Sara ayina olugezigezi yefulo n'agamba nti oyo Bujingo mufere 2013 Pastor Sara bwe yakyogerera musumba wange naganze banne ndudde mbulokole ate sitambula ne experience wabula nze ntambula n'omwoyo omutukuvu kuba nsiba nsaba Katonda yanjigiriza manyi obulokole n'obulokole embulabe naga nti oyo musumba Bujingo mufere naye ng'engeri Bujingo gy'abuulira enjiri ng'engeri gy'avumamu banne ng'engeri gy'ajjuzza ku Bati Valley nga toyinza kakasa nti mufere naye nga waliwo abaamulabye edda nti mufere olwaleero lengera mwadduka ewa Pasta Namutebi ne mudduka wa Pasta Manjeri ne mudduka wa Pasta Kiganda nti mubbi ne mudduka wa Pasta Serwadda nti musiyazi ne mudduka wa Pasta Kayanja nti Wairuminati ne mudduka wa Pasta bonna abalokola abasiru abanoonya ebyamagero ne badduka ku Kanani kati lengera omusumba yabagamba nti yalina obutuukirivu kati ate abasiza omukazi owooku ne yeekaza embaga agireeseko Bebekulu agireeseko Gashumba agireeseko ani Katolubwama bamuli wali bapoloota ne bwe munaabeerayo Pastor Bujingo ne bw'anaazaala abalongo mu Makula Nantaba ne bw'anaagamba nti alina essanyu ebyo Katonda tabaddeeyo nange Dr. T sibaddeeyo ne musumba Sara tabaddeeyo n'abantu abalala bangi tebabaddeeyo ate nze Dr. T bwe mba sibaddeeyo eyo embaga tebaddeeyo akavubuka keepanka yekanneepanka erumbu yenga yeepanka nze njogerera Katonda amu Mr. Positivity siri Mr. Negativity nze sajja mu kibuga kusinika binnyo ate bino soogerera bangi manyi Nantaba oyo Suzani yagula abawala bali eyo simanya ayina gurupu mu kyaki gisharinga n'okuvuma abantu mu social media mbu tiimu Suzani ne bwe munaabikola Katonda tabibaddeemu atabiriimu ne bwe munaabikola Sara Yahaya mukwano gwange weebale ne bwe munaabikola ne bwe munaasindika tiimu mbuziri wali ziri mu kusharinga Pastor Bujingo ebigambo byo bikuteze bye wayogeranga ate omuntu ategererwa ku kigambo kye abalokola abasiru abagwa bannanga abalokole muli basiru mulinga ensenene gyerabye ettala gyedduka nze nva Masaka bw'otega wano ensenene ne zijja mu bipipa ne zigwamu oli n'atega wali ekyokero nga kirina ettaala eddene nga ziva wano nga zidduka wali ate wali amasanyalaze bwe gavaako nga zidduka ewalala wali amasanyalaze kati abalokole bali ebyamagero gye badduka Pastor Sara kyava agamba nti abalokole basiru baleka agaba ebyamagero banoonya byamagero kati abalokole mwenna abaddukira ku Kanani ne Bati Valley nga munoonya byamagero nga mudduse mu makanisa gammwe tell me where are you going omusajja yagamba nga mutagenda kuwasa mukazi wa kubiri awasizza omukazi ow'okubiri abadde abeera naye nga tannamuwasa obwo bwenzi abadde teyakola divorce ate bulijjo avumirira divorce teyakola divorce yavuma buli muntu embaga ye ebadde y'amanchoolo akati ebyo mugenda kudda wa what are you going to do mama nnyabo abalokola abazunga kati mwafunayo ki era Bujingo bannange ekiri ku Kanani sama bannange omukazi beera n'omu to nze nina tendi sijja genda kuleetera bakazi mu bibokisi nze siringa kigwagwa yaleeta omukazi kati yakoze eki weebale Mukowa Davis Katonda awa obuyinza endogoyi okwogera bwabanga bonna basirise nabbi eddalu bwe limuyimutira abalokole abatanywerera ku mazima abalokole abalinga ebimererezi abalokole abalinga oba bazita perennial weeds abalinga greens zibeera nnyingi kasita omuliro guziyitamu nga zikendeera abalokole abazunganga ne mudduka mu makanisa ne muva ku Victory ne muva ku Miracle Center ne muva ewaani ne mudduka buli muntu naye musumba Sara naga nti oyo omusajja mufere oyo omusajja mufere nze nensigala nennoonya Katonda emyaka Pastor Bujingo gye yavumiramu abantu nali nkola wuwe olwaleero Mukama nannyamba nze mabuule tobbi okutuuka 2016 nakola ensobi
2017 nenkola ensobi 2018 enkola ensobi nali nefudde serebu mbusifu nabudde bwa kanisa naye Mukama ke yankomyawo kati mugenda kundaba nange byonna sibimanyi simanyi kinaabeerawo nkya naye n'enkya nja kubeera mulokole kubanga akamwa kange kakyogedde ate nkikolerera nze sizunga nze ne mu byobufuzi tonzunza nze nabagamba tonzunza wana abantu nga Besigye nga yakajja abantu bagoberera Besigye bannange kyoyagala kizaamu amaanyi negende ne bawaana Besigye bannange kati olwaliro bawaana Bobi Wine era Bobi Wine God Sent Ono Messiah People Power enkya 2026 wanajja omulala ng'ate bagenda n'oyo abaloko abantu tebeesigika abantu buli kaseera bakyukakyuka emyaka bwe ginaayita 2 ojja kuwulira abantu nga bagamba Museveni yali mukulembeze mulungi olwaleero nga bagamba Museveni mubi abantu bagamba Amini yattanga abantu era bazadde baffe batugamba nti emirembe gy'Abamini gyali mibi naye olwaleero abantu bagamba mu Amini yasinga muve mu bw'olokoka n'okkiriza Kristo tuula wansi oyige Katonda alina process mwakolera toyinza kufunyisa mukazi lubuto leero enkya n'azaala mwana ekyo kiba kikulekule abalokole bampulidde kamenya leero waliyo Yesu muto leero waliyo Bujingo leero waliyo Kiwedde leero waliyo Yiga ne mudduka ekiri ku Kanani bannange saabasaba tusiibye bwokyeza Bayibuli towasanga mukazi wa kubiri abalokole bonna baffere nze mutuufu Mukama yantuma mu kibuga okubuulira enjiri kati eyo enjiri gy'ababuulira. Those are questions abasabirayo era njagala mbategeeze ng'omusajja wa Katonda bingi bye simanyi naye kyentegeddeko ekitono kubanga tulabira kubibala eyo ekkanisa abagisabiramu mutegeere nti muli mu Kiggunda muli mu Nkuuka muli mu Kiggunda muli mu Mbaga ya Mbaata muli mu Rostan Rhyme muli mu Pokodde Joint muli mu Musekera Nyuma muli mu Comedy Sito muli mu Comedy Files muli mu Kandolindoli mugende mubuukire mu ttaka omusumba akoze Okwanjula akoze embaga ayina kalina 2 kuliko ettaka ayina emmotoka 6 ayina TV ayina radio ayina ettaka mu kibuga mumusabi wadde okuyiwawo pavers mwene mubuuka nyenya omusuti nyenya omusuti nti awo Mukama waali awo nedda awo taliiwo abantu bala mu magoma bakubira aliwo abalokole bw'otalokoka kutuula wansi kukwata Bayibuli kyovola musumba Sala yagamba takola counseling lwaki yagamba nti mu njiri gy'abuulira bw'otosobola kujja mu counseling zeni genda ewammwe abalokole baagala counseling musumba Sala yabyogera baagala okuyingira obusenge baagala comfortability omusumba ansabireko omusumba nsiga amafuta tebawa kimu kya 10 tebasaba tebeefiiriza tebasaddaaka bulamu bwabwe tebaleka kalicha tebaagala kuyiga abalokole bakalu bali confused basiru balinga n'embizi big pig kubanga embizi temanyi kya muwendo embizi ne bogisuulira golodi mu kiyumba kyayo emufukula mwava mu makanisa agabuulira enjiri ne mudduka mugende ku Kanani mufune ebyamagere ebyamangu gye mwagenda ladies and gentlemen omusajja awasiza omukazi ow'okubiri emisana tuku ekyo nkivuddeko Dokita T siri tiimu Teddy ate siri tiimu Bujingo ekyokuyiga kiri bwe kiti nammwe abakyala abalokole be bawasa nammwe muyise bulungi babbammwe omuntu okuteekako empeta abatakusseeko busibe enkya asobola okutambula n'awasa wadde Katonda takikkiriza kubanga ne pasita waffe Bujingo kyakoze Mukama takikkiriza naye yakikoze bw'onaanyigiriza omusajja ajja kulekawo osigale ngowooza bannange nnina empeta nze mukazi owo nammwe abakazi mweyise bulungi waliwo abakazi abeeyisa obubi babbammwe nga mubayisa bubi olwokuba babassaako empeta nze siri tiimu Teddy ndi tiimu Katonda nabagambye edda sirigwa omukazi gwe ngenda okuwasa wonna bw'oli vidiyo eno weekusanze weesiimye maama wo yeesiimye taata wo yeesiimye baganda bo beesiimye abaana bengenda okuzaalamu beesiimye ne betulina kati beesiimye n'emikwano gyange beesiimye n'ekkanisa yange yeesiimye ne maama wange nakijoba yeesiimye nange Tobbi neesiimye kubanga nze sijja kwonooneka Katonda muyambye
oba ndi mugenge ng'engalo zaakutukako zigenda kuddako, oba ndi mwenzi bugenda kuwona, oba ndi mwavu bugenda kuwona, oba ndi mutamiivu bugenda kuwona, kubanga Katonda mmuyambye. Omugagga bw'agwa ku accident n'omuyoola, bw'awona akomawo n'agamba nti kasajja kyakanyamba wano nti kaako nti nkawadde ente, nkawadde $2,000,000 n'abaana baako bagende basome, kubanga ekkanisa weeri bonna mutidde mudduse mwekwese. Kyokka bo balumbuye bayisaamu amaloboozi ne boogera bye baagala, fe abalokole ntwekweka. Kati nze nvuddeyo, nze saava mu kyalo kusinika binnyo, nayingira kibuga kola mirimu gya buvunaanyizibwa. Banne nga neesiimye, Katonda weebale kundokola. Emirembe gye nnina togimanyi, kyokka wonna woolaba emirembe wabeerawo olutalo n'okufa. Before peace comes, there must be death and fighting. Wonna woolaba emirembe wabeerawo olutalo n'okufa. Emirembe gye nfunye mu Katonda nnwanye. Bwe mba ngenda kuwasa era nnina bye nkolako. Bwe nvaawo buli levo gy'otuukako gisasulira omuwendo. Kati mwe mwebase oli awo oli wanayinki ovuma Museveni yeebaka eddakiika essaawa 2 kyokka musajja ali myaka 8 gy'agenda okweza myaka oba 7 mu emeka agenda kweza myaka 8 naye Museveni yeebaka essaawa 2 musajja mujaasi. Mwabalokole kasitova ku mulimo obadde ku sibo olunaku lulamba toyina ssente obusente bw'okola tebukumala, towa kimu kya 10, towa kiweebwayo, towayoza Isirayiri olukomawo waka ng'oteekako Facebook ng'obulaba ebizannyo bya bukedde ng'omala weebaka nga sitaani akuba. Ye kambuuza abalokole, ani yabagamba mu sitaani ekira atambula ssaawa 9? Mulinga abakolera mu madiini. Obulokole si bukatuliki, obulokole si buprotesitanti. Salvation is different from religion. Abalokole mulina olugezigezi. Mbuno nsaba ssaawa 9 gwakyo, sitaani ne ku ssaawa 2 akulumba kubanga ye teyeebaka. Pastor Sala yatugamba sitaani alina ekipale kimu takyoza ate akyusa bukyusa ssaati empale tagikyusa. Sitaani akulumba ku ssaawa 9 nga wasabye akulumba ku ssaawa 7 emisana mbugu wasabye eki. Omujaasa alina okubanga essaawa 24 you are already on the lookout. So most of the foolish born again is abatagala kuyiga mbu basaba ssaawa 9 gwakiro. Ani abagamba mu sitaani atambula ssaawa 9 gwakiro zokka n'emisana atambula nakati wali atambula. Mulimu n'abanda banga si bantu wano nga muli misambwa giri mu magombe. Era nze mbagamba tobbi sitaani tali mpangula. Nze simanyi kino abeerawo nkya kuba siri Katonda. Naye kati Katonda enkya ajja kunsookayo mu lunaku lw'enkya alutereeze atereze maleji yange atanyongere n'ekimotoka ekirungi. Munegombe olaba nakati ngenda kweza myaka 3 naye ninga omuvubuka w'emyaka 18 naye nga ni musajja mukadde. Olwo ate bwe neeyongera okuvaano nze mbeewaanira kubanga obulokozi bunyuma naye ng'omaze kubukaabiramu. Obulokozi si bwa muzannyo. Ekyo tuvuddeko abalokola abasiru muddeyo munoonye amakanisa gye mwasabira. Muswadde mumaze oswaluka awo tuveewo. Tugeze ku traditions omuntu bw'alokoka. Genesis chapter 12 Bayibuli egamba bwetyo. Omanyi Bayibuli yange eri wano. Awo Mukama n'agamba Ibulayimu nti va mu nsi yanyu era ewali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gye ndikulaga, nange ndikufuula eggwanga eddene era naakuwanga omukisa, naakuzanga erinnya lyo era naabeeranga n'omukisa mu ggwe. Omuntu bw'olokoka ng'obadde munyala, va mu banyala, noonya kalakita ya Katonda. Kalakita ya Katonda. Ne Ibulayimu ensi mwe yava olwaleero gye bayita Iraani, yava mu Iraani. Abasajja bonna be tusomako mu Bayibuli Katonda be yakozesa baava mu Iraani, baava mu Iraaka, baava mu Siriya ne bajja bakola eggwanga ly'Abayudaaya ery'Abahiburu, the Jews. Abayudaaya bonna batuukirivu nedda si batuukirivu. Twogere ku Ibulayimu, Isaac ne Yakobo. Otandika okufuna ennono y'obwa Katonda. Otherwise Dr. Timva Masaka kyangu okusigala n'amalo g'e Masaka ng'ani mulokole. When time moves, Pastor Asha agamba it's just a matter of time. Ogenda kweyisanga Suna Bene ow'ebinnyanyanyanya, ogenda kweyisanga Mbazira Tone, ogenda kweyisanga Walukagga, ng'oli mulokole weeyisenga Lwasa. Ekyo nkitadde. Ekyokubiri kye bayita workout ye salvation. Obulokole tubukolerera. Buli level gye tutuukako ku bulokole njagala mbabuulire ekigambo eky'obwerere mu bulokozi kwe kufuna Kristo. Ekigambo eky'obwerere kyokka mu bulokole kwe gamba nti nze Dr. Tiamale Kafero Innocent Tobbi ndokose.
awo ebyobwerere we bikoma ebirala byonna tubisasulira omuwendo tusiiba mu kumanya tusaba mu kumanya tuwaayo mu kumanya tugondera Katonda mu kumanya twetonda mu kumanya tudduka mu kumanya twebaka mu kumanya tusaba mu kumanya buli kimu tutandika kikolera mu kumanya naye ne tukiweerayo omuwendo ogw'obwakabona kusaba kusiiba kusoma Bayibuli n'omuwendo gw'ensimbi. Tewali mwavu ajja kuyingira ggulu kubanga Katonda si mwavu. Omwavu yaani? Omwavu ye muntu ataba Katonda ng'atamuwadde obulamu. Buli muntu mugagga mu ngeri ye. Musumba Sala agamba nti bw'obanga ofuna ekyokulya ng'ogula chapati 2 emu gireete mu kkanisa ng'ekimu n'eky'ekkumi n'ekiweebwa togamba nga tolina ssente kubanga mu Bayibuli Mukama yagamba nti n'oyo omwavu atalina aleeta akanyonyi kaakayiba mu kuukulu. Ekyo nkivuddeko. Lwaki Dr. Tyamala atuleetako olugezigezi? Mbaleetako olugezigezi kubanga soogera nammwe mwenna manyi nti waliwo ajja okulaba vidiyo eno emujje Magombe. Era njagala okugamba abavubuka mwenna abatalokokanga nze ndi serebu, baserebu mbalabye era mbamanyi. Abagagga mbalabye nange nina wentuuseeko wadde sinagaggawala nnyo. Emmotoka gye ndimu ogivugira emyezi 2 n'ekutama. Weebaka ku bakazi 50 ne bakutama. Onywa omwenge ne kutama, otambula ensinze ne zikutama, okoowa abantu okuyita serebu, n'osigaza ekintu kimu nga weenyiye. Mu bulamu the most worthy thing is having salvation in your pockets. Kwe kukkiriza Kristo. Abavubuka mwenna abatalokokanga mukkirize Kristo mulokoke munoonye amakanisa musabe. Ebyo byonna bye mulaba balumbuye bapengepenge baani banyanzi badibulaka, that's deception. Bonna bantu abagwawo. Dr. Tyamala ndi ndogoyi. Katonda bw'abula gwayogeza ng'ayogeza amayinja ng'ayogeza kapa. Kati nze njogera ate mbyogerera ku volongoto. Buli omu gy'asuubira nti eriko bya kisiru. Kale ka Dr. Tyamala mu mulembe guno abantu bonna nga batidde okwogerera Katonda. Nze kanveeyo njogere gwe mulimo gwankubanga enkya mmanyi nti waliwo abanvuma leero naye gwanvuma enkya ojja kwesanga mu situation nga tosobola gifulumamu. Baganda bange omuntu wabanga ayogera wulira kubanga Katonda aba n'ekigendera lwakyaleesa ebigambo ebyo. Olunaku lw'enkya ojja kwesanga mu situation gy'otasobola nga Dr. T wali omuvuma ogambe had I known. Ekyo nkiresse. Pastor Bujingo tasobola kunywera na nnantaba yekka kubanga tulina obwakabaka bwa mirundi ebiri. We have a Jewish lifestyle and an Egyptian lifestyle. The life of Egypt and the life of the Jewish. Mu kkubo ly'omuntu bw'atambulira kubanga Jesus is the way, the truth and life. Lucifer is the way to destruction and deception. Kakati ekkubo ly'Emisiri likulimba nze mbadde serebu. Baserebu be bantu abasinga okwebaka ku bakazi. Ne bwebaka ku bakazi 15 toyinza kubakkuta. That's the truth. Paka lweweesaddaaka n'olondayo omukazi ogwo. N'okolerera okubeera naye buli lunaku mu Katonda kubanga ebintu byonna bye tufunye tubikweka mu Katonda. Omuntu bw'agula emmotoka empya nga musamize agirinnyisa amagi agisaddaake mu nsambwa. Naawe bw'ofumbirwa ng'oli mulokole tandika obufumbo bw'okubussa mu Katonda oba omulimu gwo gussa mu Katonda. Tuwaayo ekimu eky'ekkumi n'ekiwobereberye, tuwaayo saddaaka mu nsimbi, tuwaayo ebikalu byaffe bye tuwulira ntwagala nnyo Katonda asobole tuwa omukisa. Kubanga baganda bange obulamu butali mu kwesaddaaka bubi. Mu bulamu bw'Emisiri oba obwa Egypt waliyo ekigambo kye bayita more and more. Onywa omwenge, okola masturbation, oyinza okulimba oba okubba oba okwebaka ku bakazi toyinza kubakkuta kubanga yo waliyo ebigambo bibiri, waliyo olubuto n'amagombe. Olubuto terukkuta. Ne bwankutwala leero ku KFC nekubira essimu ne bwa muganda wange Mastura wa Lugembe jangu nkutwale ku KFC ne bona ali enkoko 20 n'okuba n'empi okutuuka enkye saa 12 ojja kuba oyagala okulya. Amagombe tegakkuta. So Emisiri tewali kukkuta. Bw'owasa omukazi mu nkola y'Emisiri tojja kukkuta sekisi. Kitegeeza Pastor Bujingo ne nnanta bajja mulekawo oba ayinayo abalala just obudde tebunnatuuka butuusi. Pastor Bujingo agambye nina essanyu. Essanyu lyalina lya myezi 2 oba lya myezi 1 lijja kuggwaawo. Ekirala mu bulamu bwa Katonda mu butonde bwe mu buwangwa bwe waliyo ekigambo kibata enough. Enough ofuna ebikumala n'owummula.
Egypt waliyo more and more. Omukazi omukwana newebaka ku sister omuto ne mukwano gw'omuto ne sengawe noyagala omwebakeko nawe usigalo waabwe n'omwebakako n'osigala nga tomatidde kubanga waliyo ekigambo more, waliyo ekigambo desire, okuyaayaana, okwongera okufuna ebirala. Kale tugenze ku solutions. Pastor Bujingo mukwano gwange, oli mukama wange, sikunyooma, nkussaamu ekitiibwa, webalebe nabi wankolera. N'ebino byonna solution yabyo ekyaliwo kubanga omuntu waba akyali mulamu aweebwa akadde okudda mu Katonda. Muganda wange bw'oba wava mu Katonda obanga okyali mu lugendo lw'ensinga okyatambula, ekigambo ekifuga ensi biri ebigambo bisatu. Waliyo saddaaka, waliyo mmase, Katonda gy'atuula kuba Katonda ye mmase, Katonda kyekisa kwe kusaasira. Ekiri nga tonatuuka Katonda kyassaamu ekitiibwa okusinga ne saddaaka yo kwe kugonda. If something comes and you mess up in life, lie low, repent, kiriza nti omusango gunsinze. Togulaba agashumba, togula gashumba, togula katolu bw'amakuwolereza, kiriza nti bannange omusango gunsinze. Solution number 1. So waliwo agambe ono nasanga precious nedda agambe musinga bamita nassa musinga nafunye kadi sandyogedde kakati ogenda ku mukolo gwa Pastor Bujingo baleta akasowani k'emmere kamu kensobola okwegulira ekyo kinga saaki. Dr. Tiamu celebrity emikolo njibaddeko, mbadde ku events, mbadde mu State House, nkola na mu 7, buli kimu kirabe kati omukolo gukyamalamu. Solution ya Pastor Bujingo esooka yali yakukkiriza nti bannange baganda bange obufumbo bwange bwantabukako munsabireko. Solution ey'okubiri teyandibadde yakufuna mukazi wa kubiri. Solution ey'okubiri yandibadde yakuleeta mukyalo ono mu lujjudde lw'abasumba bannene bamuyambako ne tulaba oba amazima omukazi akoze atya kubanga Katonda ye Katonda alaba mu mutima gw'omuntu nti gukkakkanye n'abako solution gy'aleeta. Ekyokusatu, Pastor Bujingo ayina okuyita abantu be yagoba bonna ku soloti kubanga Pastor Bujingo yagoba abakozi bangi ku lw'omukazi oyo nantaba. Abantu abo ne bagenda nga bakaaba nankubadde anoonya ssanyu ligenda kuggwaawo kubanga bangi abaava ku station nga bakaaba. Ekyokusatu, Pastor Bujingo abadde ayina okuddayo wa taata we ye Pastor Serwadda, omukisa gw'omuzadde ow'omwoyo n'omuzadde ow'omubiri mukulu mu bulamu bw'ensi eno nga tutambula. Omulimu gwo omuzadde okuddayo ewaka okufukamira maaso ga Pastor Serwadda n'akusabira oba n'omubuulira bannange obuzibu bw'oyitamu oba n'omwetondera kubanga wamuvuma. Pastor Bujingo yavuma Pastor Serwadda, ayina okumwetondera. Ebyo byonna tebyakolebwa. Ekirala, Pastor Bujingo ayina okudde wa mukwano gwe Pastor David Martin n'amwetondera kubanga yamuvuma. N'ebirala ebiringa ebyo omuntu byakola okulaga nti prosesi y'obulamu bukadde njita. Otherwise eryo essanyu lyagamba n'abo abamuwaga, omanye ensi eriwo kuwaga. Yeye abaali bakubira Besigye engalo be bazikubira Bobi Wine, owalijja Seggirinya be balizikubira Seggirinya. Abantu baliko, abantu bagenda na kiriwo tiimu Susan, luli baali tiimu Teddy kati baava bali tiimu Susan, naye nze ndi tiimu Katonda. Nze Dr. Tiamale musumbange musumba Sala gyali abatumiddeko. Musumba Sala si Yesu. Oyinza okulaba nti njogera ku musumba Sala n'olowooza nkulangira kanisa yange. Nze siri mu kutunda kanisa yange. Amakanisa amatuufu gye gali, abasumba abatuufu gye bali, ababulizi b'enjiri abatuufu gye bali, bannabbi gye bali, Bayibuli weeri, Yesu waali. Ffe tujja kuyambako buyambi. Ne bwe ndyonooneka n'enkomawo n'enfuuka musiyazi, tekijjawo bulungi bwa Katonda, tekijjawo bulokozi. Ne musumba wange si Katonda, wabula ekigambo kya Katonda kikkira mu ye. Naye mbabuulira mwenna abasabirwa Pastor Bujingo kino mukitegeera okuva leero. Eyo muli mu Kigunda, eyo muli mu Nkuuka, muli mu Mbaga ya Mbaata, eyo muli mu Gundi, kino kyemutye ne kibeera ejjinja. Ye bakiyita batya? Ekivulu kyemutye ne kibeera ejjinja. Enyegenyege, eyo muli mu nyegenyege. Eyo si house of prayer, eyo nyegenyege. House of nyegenyege, house of Ekigunda, kubanga tubalabira ku bikolwa byabwe na bibala byabwe. Pastor Bujingo watugamba ntino waliwo omukwano gwa muta tiimu Nassa agambe ndi tiimu byonoonese, Mukama akuyambe.
paka ojja kubeera ku byononese paka looliko emagombe era ekigambo kye bayita ebyononese ojja kitegeera one day. Kyovola si kirungi kweyogerako bintu bitaliimu. Ekigambo kyogambye nti tiimu byononese nassa, ekigambo ekyo lumu oli kirya, si kirungi. Naye sikukolimidde wala nkusabidde Katonda akukyuse. Ndi mulokole, nkola comedy, ndina ebintu bingi byenkola era nze nja kugenda mu ggulu, simanyi byanca, siri Katonda, siri mutuukirivu, naye Katonda mmuyambyeko. So nze Dr. T Amale atakkirizanga Kristo ayina obuzibu bw'otawaana nabwo. Waliwo abantu ng'ospagolinga ne masturbation, ospagolinga ne pornography, olina obuzibu mu makaago. Abasumba baffe weebali. Kati nze kati ng'abange Musumba Asha waali, Pastor Sara waali, tusabeko naawe ku bwereere. Essimu yange weeri waggulu awo, ojja giraba, osindikeko WhatsApp twogere. Nze nkola emirimu giri ate nkola n'egy'obwa Katonda. So Mukama abawe omukisa. Pastor Bujingo nkussaamu ekitiibwa, tovumanga musumba. Waliwo abalina olugezigezi oluvuma nti omujingo musiru toyitanga musumba musiru. Omusumba asigala musumba kubanga musumba w'abalokole. Bino tubyogera nga tumussaamu ekitiibwa taata waffe, tumusabira, tusabira abasabirayo, naye ng'amazima kyali mukola si kituufu. Mukama abawe omukisa. Nze Dr. T Amale. Waliwo agambye Namumbya Justin, omukisa gw'abazadde. Maama ne bw'abeera musamize, fuba nnyo okulaba ng'agamba nti Mukama akuwa omukisa. Muganda wakusinga obukulu muwe ekitiibwa. Pastor Bujingo alina okurespectinga Pastor Serwadda kubanga yamuvuma. Bw'aba yamuvuma kati ne eyo ministry batena gyegenda kulaga. Kubanga omuzadde bw'omuvuma tolina gy'olaga. Be bamu abavuma Museveni, nankubadde Museveni akaddiye ayina ebibi bye tomuvumanga. Katonda ajja kunyiigira obulamu bwo bukomaawo. Mukama bawe omukisa. Nze Dr. T Amale sinze Katonda naye nze mbuno obubaka mubabuulidde bwe nyiizizza ansaasire.